nga wakoga nnyo bannange. Do you know me? Oba wenakoga did I die? Ye bikukwatirako bannange abantu bwe mutulaba ku social media mwefula mutumanyi bannange wemba nakoga who cares? Kitegeera tebikukwatako oba nkoga nenenkanana kana akagalo. That's my life as long as I'm still alive. So temuddamu kunjasamira mwabagamba Brenda nga wakoga nga tutalina kabina. That is my fucking life. Abamu temumanyi bye tukozesa. Olusi tukozesa ebintu bya bbeeyi bisinga namwe nga temusobola ku afford. You can't afford it. We use expensive things. Even I can't explain to you because muli idiots. Segera. Ebifaananyi bya Brenda Miles nga akoze bikyeyongerera ddala maaso okubeera nga bitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo naddala ku bantu abali bamanyi Brenda Miles nga ali e Dubai, proud malaya yavangayo n'akyogera mu lwatu, malaya yavangayo n'agamba nze asikidde bad black, malaya yavangayo n'atulaga ssente z'akoze ekiro ekimu oba ekirala, malaya yavangayo n'akubiriza n'abawala abasigadde abali mu biyumba ababonaabona bayingire omulimu gw'obwamalaya. Naye mwana wattu Brenda we yakoma wano mu ggwanga erya Uganda embeera yakyukira ddala ssaawa zineeno nga otunulira ekifaananyi kya Brenda Miles tekikulema kubeera ng'oyungula eziga. Okusinziira ku Brenda Miles ye kennyini nga yeeyogerera agamba kituufu talina siriimu kubanga bayitha mu buvidiyo bwe bonna bwe yakolanga nga newomugambo otya nti osobola okuwako omusajja nga tayambadde kapiira ng'akugamba nedda olina okubeera nga oyambadde. Ekisookera ddala abagamba mbu neyakozza oba yandibanga alimu akawuka akaleeta mukenenya nedda ekyo si kituufu. However, Brenda Miles akkiriza nti akozesa ebiragalalagala omuli ebiragalalagala ebikyasinza okubeera ebyettabbu. Akozesa ekika ekiyitibwa ice. Buli omu ayogera ku ice akugambirawo mbu ekyo ekika ky'ebiragalalagala oba njaga oba kyonna kikuba kyetaagisa muntu ng'olina ssente ng'oli mugagga ng'osobola okweriisa obulungi n'okunywa obulungi osobola okukozesa eyo draga. Amakulu mu kyo nti Brenda Miles bwe yagitandika n'abeera addicted ku yo n'asobola okubeera nga emuyisa mu mpisa gye tuli mu kubeera nga tumulabako. Bantu bangi baamulabula ne bamugamba Brenda k'otandise ekika ky'enjaga ekyo shisho osobola okubeera ng'onywa bbiya wonywa enjaga osobola okubeera ng'onuusaako naye ekika kya ice ekyo ky'oli mu kubeera ng'otandise okukozesa kibi nnyo kitta n'okutta. Yabawuliriza abamu n'atabawuliriza ssaawa zineeno ng'okutuuka okulabikako nga bw'alabika bw'atyo. On top of that ng'ali mu ggwanga lya Uganda ne ssente zimuzayo Dubai kyayakazaabula. Amazima tulina okubeera nga twennyamira. Bunene bwe bumu ku buvidiyo Brenda Miles bw'ali mu kubeera actually bunene buna buvidiyo bukadde tenda kubeera nga avaayo ku reactinga ku mbeera gyali mu ssaawa zineeno. Naye kanze kuzanyira nga sinabeera nga mbukuzanyira kankusaba mbyo subscribing ano ku SMX Media tujja kwa nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombereddwa mukubireko enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Leta listi buli omu yeetereze bannange. You guys nze ndi fine temulina bye mungamba mwenga abanayuganda abatalina byakukola ba bloggers. Even yesterday nabirabye ku Facebook nga wali yantaddeyo n'agamba Brenda Miles zitulinze listi yo abadya n'abatyadi abadya batya bannange. Brenda nze neekuuma segera